Abakulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform bazze beemulugunya ku bantu baabwe abazze bakwatibwa mu ngeri etategeerekeka kyokka oluvannyuma ne bazuulibwa nga bali mu mikono gy'ebitongole bikuumaddembe. Bano beekokkola enkwata abantu baabwe gye bazze bakwatibwamu kyokka ebyo ngo bitadde ku mabbali siteegi ya bodaboda eyitibwa Kitala Prison. Julius Kayizi ne munne Jamiru Kigozi we babajja ne batwalibwa abantu batanaba kutegeerekeka n'okutuusa essaawa ya leero. We tutuukidde mu kifo kino tusanze bannaabwe bali mu bukuukulu nga beebuuza ani addako okutwalibwa era nga n'abamu batya okutula ku pikipiki zaabwe okumala ekiseera. Ssentebe w'abavuzi ba bodaboda bano Eyetu Alan agamba nti olunaku olwo tagenda kulwerabira olw'engeri bannaabwe gye baakwatibwamu. Emmotoka yazze lumu kusanga 11 olunaku lw'okwosa eggulo yazze ku lwa Mande. Emmotoka yapaakinzeewo ne paakinga bupaakinzi kyagudde nga kyakwennyamira kubanga abantu babakutte bukwasi ne bateekamu bamemba nga tebabagambye na bagamba ki ekibatwaza obuwiki twakatambula ku poliisi zonna batubuze babuzeeyo. Sam Seruyange omu ku baasimatuka okukwatibwa agamba nti abasajja bajjira mu mmotoka nga mulimu abasirikale bwe kukwata bannaabwe era yalaba naye bamusonzeemu bwe kudduka. Poliisi yajja sina poliisi wabula obusajja abasirikale ab'amagye bajja nga tuli ku stage yaffe zali saa 10 ne bajja nga tutudde ku pulojja tulinze basaabaze ne bajja ne bakulabinga bannaffe ne bakwata baganda baffe babiri nange kenyini baali bankwata omusajja ne mwesimattulako nenziruka nengwa mwalaawo nenziruka nempona naye nga tetumanyi waje babatutte emmotoka gye bagiramu yali ntintinge bulungi nnyo black ne babatuuza mulimu amagye munda kati twagala kumanya abantu abo babatwalawo baganda baffe bakola musango ki lwaki tutulugunyizibwa tutyo mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Ono agamba nti ekyewuunyisa kwe kuba nti abakwatibwa bonna bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti kyandibanga ensonga ezabakwasa zeekusa ku by'obufuzi. Omuntu waddembe okubeera nekyayagala era n'akiragala ne mu nsi yonna nategeera nti ono ayagala Bobi Wine oba Kyagulanyi oba wagira NUP oba wagira NRM oba wagira FDC ekirina musango mba sinawe emenye musango semateeka simanya oba ekyakyogerako nti bw'owagira NUP oba NUP nti oba omenye omusango. Buli muntu simanya oba ku nsi kuno alina kuwagira NRM kubanga muganda waffe yali atudde ku pikipiki omulala owa NRM tebamukwata nako era teyakyuka na muntu oba yeekange buye mugumu era tebamukwata nako yadde omujjako okwagala omutwala wabula ate aba NUP bwe baatwala. Ssentebe w'ekitundu kino agamba nti nawe olwawulidde ku mawulire gano kwe kutandikirawo okunoonyereza era mu kiseera kino talina watatuuse kyokka n'agumya abantu be nti essaawa yonna abantu baakulabika. Baba balina emisango babaleete bavunaanibwe kubanga babawamba buwaani ate nga kibiira okuba nga tekiri mu mateeka ga Uganda okugyogwako. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Flavia Byekwaso agamba nti bannansi balina okukwataganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe okulaba nga bazuula abantu babuzibwawo era nti nabo bakwongeramu amaanyi. Bakwongera okubuulirizaako okulaba nga tutegeera ekituufu abantu bano ani abakwata era ababakwata bali luddawa era ababakwata batwalibwa mu mbuga z'amateeka ndowooza kintu kye tulina ffenna okusigala nga tukibuulizaako era nja kukikola. Ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole by'enjawulo bazze bakwata abantu ab'enjawulo kyokka nga olunaku lw'eggulo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alina bye yalambise ku nsonga eno. Obunafu oluusi obuli ku division kiri nti kamera zino eza CCTV zibako ebifaananyi okumala essaawa 24 kati ababa balondoola we bagendayo okulondoola famire n'abantu abazze bakwatibwa we batandika okulaga emmotoka kikaaki ne bagenda okukebera mu monitoring rooms eziri ku buli division. Ebifaananyi ebyo olwedde biba kati byakasukibwa olw'obudde. Bosiano Mukibi, BBS Gambuze.